Diana lwe yasembayo okujja ku ring. Nedda yaliyo Kasimu Owuma byatukola. Nedda Kasimu Owuma omanyi ayagala nnyo ebintu. Namugamba nti gwe bw'osanga ekinnya kizibe. Tosimba mu kitooke. Gokola otya? Nze era bwe nkisanga nziba kizibe. Baleme kugwa. Nga neewala okigwa kubanga oyinakigwamu n'ofuna dislocation. Owuma kye yafuna. Yateeka mu buteesi. Era agenda okutuuka. Era n'akyamukanye n'agamba nze ndi wa mutawaana buli kinnya nsimbamu ekitooke. Omwana gwe golola wakasimba ebinnya ebitooke bimeka. Mu butuufu nsaze nnyo ebinnya ebyewala. Era simanyi nakumanya naye neteekateeka kubanga bagamba emyaka gikyali. Olina emeka. Ata yagafiira kwemeka gwe. Ewaffe tuwangalira ddala. Radio yafiira kwa 37. Yayanguwa. Bawunsawe wuuli. Bawunsawe radio wuuyo. Kati ate oyo munaye bawunsa bagenda bamugamba nti Giribo beera awo tujje. Giribo soko gyo tubuuzeko in a very special way. My name is Brian Wako. Nina Gilbo. Moses Gola on my left. Ono yali bawunsa Moses Radio with due respect. Waliwanga radio bamukubira mu bbaala. Kati nze munange zenga omanyi omukulu yangamba motoka eyange olina obuyinza bwonna obugirinyamu oba tugenda lyakugana kola ki nawe nakola munaye nga omanyi Washington yayinza okuwoza bulungi ku ebyo okyegera kubanga olina nagawaayo kola ki sigala nenga awaayo kankole kikansigale. Giribo batuwa emboozi ffenna gye twagula gye tutakakasa oba ntuufu nti omukulu bamusindikira mu bbaala okukakana nga bamujja bamutute ku kesikilini gwe nga bawunsa ebyaddala waliwa. Kati sawa eno kiringa nabira kati ne champion ndi kuma champion bachaga champion nanga olabe motoka eyo yiyo eri akugana nkola ki alika tuwere alika junior najinaga Giribo soko linde kati tukola ki tujja kati tugane champion anda kutuka eri ngaja kumbuza champion afunye obuzibu baddewa kati gwe wamanya that Fred afunye obuzibu era wamanya kati nzi babinga mbabugambi nakakwa nangu lava neva negenda mu byange kati mbandi abo bankubira masimu gwe alika ninga bana omusajja kiki nange ndandika okuba kuba obusimu okubuza naye kiki ngolo wizaliwa muganda ngesola kunyonyola kugamba birala ebyo simanyi kale golola wawulira otyanga Moze Radio afudde. Moze Radio nasooka nentya neŋŋamba Mukama Katonda golola okutya sitya kufa naye waliwo sitaani omuntu gw'abanyagamu. Bayibuli ebutugamba nti sitaani yajja okubba okunyaga n'okuzikiriza. Sitaani ajja n'abanyagamu munnamwe omanyi be bagamba ekyekango tekimanya muzira. Radio yali muzira nedda fe abazira twekanga. Sitaani yatunyagamu omusajja waffe era nentya neŋŋamba Mukama Katonda nempuyambu ali ku Case Clinic koze katusabe Katonda oba anaaterera Case Clinic ate yave Case Clinic nefuuka keesi yafuukira ddala keesi era neŋŋamba kiki bantu bakwata Moze yakola ki kubanga nze Moze yanjagalanga nnyo era engeri ffenna gye twali ba Moses era Moses buli fight gye nalwananga ajja n'agamba ffe tuzze okuwagira owaffe Moses Radio abeera ne Luizo nga ffe tuzze okuwagira owaffe era nga buli lwana lw'ennwana era oyo mwana yakuba n'oluyimba n'ateekamu ffe tukuba bikonde nga golola nzijukira bwe yatuvaako natya neŋŋamba Mukama Katonda wekanga kiki ekitutte omusajja nti bamukubye nti oli omusajja mukutte n'amukanyugiiri emboozi gye baatuwa tetumanyi mboozi ntuufu naye emboozi gye baatuwa nina omwami lumu nali Masaka eyo naŋŋamba golola Moses of Uganda ne mugamba wange naŋŋamba njagala omanye nti obulamu bw'olina tebukyali bubwo obulamu bw'olina bw'abantu naŋŋamba nti saagala otuveeko nga Moze Radio bwe yatuvaako. Moze Radio yatuuka ekiseera ye nga tamanyi nti obulamu bwe bwe bwaggwako dda bwasigala bw'abantu ne baŋŋamba nti weekuume nnyo omwana oli yatuganako bannaffe bangi nyo batugenzeeko naye Moze emyaka gye yagenderako yatuleka kugamba kyali kya ntiisa nnyo era abamu ne kituwa okuyiga n'okutya tugamba wa kitegeeza abantu babeera eyo nga basajja bakwewerera kati golola nawe otambula mu kkubo n'otya n'ogamba waliwo ayinza okukuba enneeraliikira neŋŋamba ensiri eyinza okuva eri n'ennuma
ensiri naye nti bantu buntu ndi wako ajja basindisa waka akutraining akube ebikonda chovola bambeera mu kamooli nga nindirira buli ekyo bwe wobeera mu kamooli olaba naye buli bwotambula bwoti ozigwamu embi sinze sebuddeeri ezo ozigwamu golola so kati dunia eno kyennamalo giyiga teweetaaga kubeera oti obeera oti n'osooka n'obaza n'ogamba owaayi kampite wano nti buli wantu olina okugendawo ng'omanyi nti oke giribo waali bw'oba ogenda mu kifo olina okumanya ogenda bwotya giribo wegatta otya kugolola Moses because biri byonna byayo mukama we yafa radio rest in peace but then later notandika okukola walinga bouncer but now wali professional boxer professional kickboxer. Big ups to Moses Golola because he acquired the platform and everything. Naye olirotya now. Esokenda ne yaza nnyo era ndi musanyufu nnyo wano wendi. Wamanyi wano ndi muwanguzi. Okay. Yeah. Nze asoke mbite Master P. Omwana y'omulabo oyo. Zoe Master P Salongo. Gola tulabidde emyaka egiwere 10. Nga wendi nga ngulumbya ku street. Ngulumbya ku street. Olina Master P. Nga Master P wendi naye nga ngenda nekola muze weri node neza ku nga omanyi bala bina bantu basoganya ku street naja n'omujja otekerero jimu bambodi ochegere n'ajutegere ngamba tuna program negolola ekujja ku street olekere ove mu street fight ode mu ring okuba abantu balaga ensiti ki amwe real fighter kwe kujja era kati mulabanze bitanda hiyo tubulako amifaliso nayo tukula wano ochegere era kati muninde nzijja bampagadde era championi wekitiibwa ne Master P. Nzamu amanyi wenda omuntu nga respecting some other person. Bantu ali bano banitibwa kwa kati sawe eno bebandikira obwongo buna bwendiko ngabantu bano. Golola, so many people appreciate you out there. Bino bitwadde tukwadde mu kusajja naye kati njaga serious interview. People appreciate you. All you to be appreciated as a person. If not enough, oyagaba ku appreciating abatyango omuntu. Nebaza Mukama Katonda nti nsiimibwa. In fact nsanga abantu wabweru abo nga sibalwanyi yena agamba kola kyo tukoledde mu Uganda tuletedde omuzannyo era kyova olaba nti nsaba Katonda ayongera ampe ekisa kubanga okunsiima kwange bwe mba sirina bantu nga ba Gilbert Bensijeyo abaana banga ngabo Michael abaana abato abaana ne mutabani wange mbasigenda kulwa ko kyenkoze ekitegeeza nendisimibwa busimibwa so nsaba nnyo kati Mukama Katonda nti njagala ndabe nga musajja nga Giribo afuuse champion kubanga nze ebiseera bisinga mbadde mu Uganda sinaba kufuna ko chance kugenda kulwanira wabweru nchali mu action nzikiza Katonda one day usanga omwaka guno bwo mwezi ogujja omanye mukisa gwa Katonda gujja mu Sudan. Yes omanye Sudan tuba tukyalwa no mu Africa outside njagala ngendeko mu America njagala ngendeko China njagala ngendeko Asia njala bagende eyo bagameti ono Gola Moses of Uganda gutulaba ku YouTube era nasanyuka nnyo okulaba nga Giribo akkiriza okubeera nga akola training mu Uganda ano aba heavyweight tulina batono nnyo abasajja benkana Giribo oyinza okunoonya abasajja benkana Giribo abawere 10 nga tibalabika abakola obulungi kubanga naawe ndaba oyinga mwenkana naye era olaba tajjako Giribo lino mbadde njaga nkulanga nga tobaze bali bambizi kubafe embizi wetuyiya genda maaso so twagala okulaba nga tufuna aba champion abasajja bwe bati twagala tulabe ng'omuzannyo tugwongeddemu kubanga tulina abavubuka betu inspiring bawera we twatandikira wako twalina kirabu ntono nnyo nga n'abalwanyi baali batono twalina kirabu nga tulina prison nga tulina UPDF nga tulina polisi ne kirabu zendala ezaali zikolemu taekwondo so kati lwe twogera kati tulina kirabu zisukira ddala ebisatu ekitegeeza nti tulina eza kickboxing ekitegeeza nti tulina abavubuka abawera ddala 6 abavubuka abo balabye nga tukola ebintu bino era muri balaba nti basujja kusobola okukola kino kitutuuseeko era singa ffe tetuvaayo ate kuteekawo podium ey'abagiribo bano era wano wolaba mulingi bwe tuyimiridde kino ekifo ku Gola Talent Academy twagala okukozesa ekifo kino nga podium nga buli week tubeereyo n'olulwana nga buli mwezi tubeereyo n'olulwana olina abaana nga bameka bo training
abaana be training kati abalungi abali mu academy abali super abalungi weddala abaana 30. Wow, that's so nice. Abalungi basobola okurepresentinga bulungi era kyovola bati twaga tutandikewo TV show ez'abalwanyi ekusobola okupromotinga abantu bano okubafuula bastar ajje naye ayiga okwemarketinga ekyali kye twagala okukola abavubuka twagala okwongera okubasomesaamu physical education basobole okuba nga bamanyi okukozesa fitness bagimanyi bagamba mu abakulu b'ebikonde bwekituuka ku fitness kati twagala tubasomese basobole okugenda basomesa edduyiro mu masomero ekyo kijja kubayamba okubeera nga ofcourse tufunamu ku ssente n'okubanga omuntu bw'oba okuba eŋŋumi waliwo ekintu ekyera ky'obeera ntusanze wano olunaku olwaleero ng'olina world champion uncle papa sokoje kati world champion olinnya ly'empozi yani Tony mbadde nsaba ojje kutogeemuko katini of course n'omusipi gwaffe guli ogwa world champion Golola ni so happy for God for you because God ya blessings nze nalinga nkyali kusomero nga ngamba Golola Moses kyakoze kyamaanyi okuba nti to the extent ye gyakoze ng'omuntu kickboxing alina waatuuse so people like Tony bali USA bali mu kutraininga abantu ab'amaanyi bangi bakwegomba. How do you feel? Ekyo nkyebaliza ddala Mukama n'okubeera humble kubanga of course singa sali humble nandibadde osanga nti omusajja ng'ono taveeri n'agamba kangene nkyalire ku muntu ono n'okulaba nga balaba bo bali eri mu America omanye omuntu okusigala e Uganda guba mutima nagwo guba mutima era tyole ekiseera ekisulo ne ŋŋamba naye obwavu buno obunuma kyo kisigendako mu America naye kati abasajja bali eri bakuba Buganda wa Tony, welcome to Uganda, my brother from another mother. Gukwate bulungi gukwate guwozisi bakukwata batya Golola no nawe yaga kundabisa sekulabisa omanyi bw'oŋŋambye engeri gye muli ba champion beeri ulira ni bannanga bakukwata batya Golola nawe bakukwata bwe batyo kati vimbamu tekamu ebba tekamu buteesi bbango kino kyekibeera bweki Golola ali mu kunkozesa ensobi kati sooka olaba omusipi gino ekikufuula nti guli original laba abasajja bali bagukutte kuliko Mike Tyson ne Muhammad Ali bagukwatako be ba greatest abaali balwanyeko ku musipi guno Tony tunnyonnyole I know you're Ugandan nze mbadde sinnyonnyola bulungi oli mutuufu yakwangula omwana Golola Tony obadde mu nsi kibuzi USA mukulu ono bamuyita Tony muna Uganda naye USA atraininga abantu ab'amaanyi bangi agenda tunnyonnyolamu about this era nakiki ekitegeeza eri eggwanga. Tony, you're welcome. My name is Brian Wako. Nkwaniriza ku Golola Talent Academy. So, omusipigo twogere Uganda omanyi bwe mugenda USA omukyusa ennimi omusipigo kale gwa kitiibwa era ne keesi ya Gondo ngulabye twokkakeesa ako mwe gutambulira abantu bategeere kikwasa ekitiibwa ng'akutte n'ekitiibwa kya keesi ya Gondo etambulira yegula iki WBC World Boxing Champion. Keso jirabira Kesi kugira sebo mu Uganda tetugulina teguliwo Africa kati guba gutya nguwangula nti akuba Golola bwe mba mukubye leero bandigumpadde Golola ajja kufuna nga nze muziri ensiiro mukama wange walwana nani okuwangula omusipi guno Russia nagujja Russia wagujja Russia alwana n'omu Russia Potable. Potable. Musobola sigeza mugenda ku YouTube fight jeri ku YouTube stranger otuuka otyo ogenda mu USA nobeera ng'okola ebyo byonna nga toli mu Uganda wawo t-shirt eno gyaba Fit Boys box gym a sound mind in a sound body. So eno club erina branch US, Russia, Canada, Dubai. So sometimes mbele Dubai. Era ninayo n'amaka. Dubai. Unamuko ku bochi. Mwe muletea Golola okweta mu Uganda. Olio ne gym. Era utuka training abulungi. Mu gym. So club eno ya supporting nnyo. Ekyo babo embera
beera naye saati mba nabyo. Okay. Ozze mu Uganda ngoze kukyaliya ku Golola Moses. Kimpe sanyu nti Golola Moses, at least people out there admire him. Era buzze no ugambe nti ozze mu Uganda ogenda malamu close to 2 weeks na izo nogenda zimala wa Golola Moses. Why Golola Moses of all people? Golola Moses namulaba ku YouTube. Yansanyusa nnyo. Asita yatandikawo ekintu kino. Professional bagenze mu US langi. Ne bafuna emisipi yabagino. Sipi gya beg. Bibaako ssente. Okitegedde. Omusipi gonyiza okugulwanira ssente zenfuna zizimba enju za Golola 3. Sisatu zokka. Otegedde. Gwa mitwalo 5 ejja dola. Ngenda abasajja. Ngenda kubba gulo. Golola. Neka. Golola neka ngende no musipi gulo. Banga abasajja ba. Ese Bagende ne babana emisipi mingi. Okay. Kitegeza ze ssente. Naye ne batakomawo kokoano kukola Golola kyakola. Okay. Golola ebiseera ebyo namulabiranga akyeyiya naye. Naye n'asala watutumbule kickboxing. Kati guno ngwesiba ngenda kumbaga oba kola show. Genda kulwana. Okay. Gwaba fighter. Okay. Nsibe mabega mukama wange nga bwetunyine. Okay, kati kyembuuza kikino. Gwenga superstar. Babadde oyogera muko ne Golola mpulirize emboozi bulungi. Anani akasimu akakaba. Gwenga superstar. Gwenga superstar. Nze mwagala ng'omuntu but obudde no gamba nti otrainize kuba superstars abamanyi bangi n'amanya go mentioninze naye mbadde njagala bakulaba beyongera okutegeera. Na training ako Ronaldinho Gaucho. Yeah. Oba Ronaldinho omulala. Ronaldinho nomulala. Onaliko Ronaldo. Otubuuza mukama. Ronaldo Dalima, Ronaldo Cristiano. Cristiano. Nabi yaddala okulimba okuli wano. Tekulimba. Bifaananyi byange birina. Ng'olina Ronaldo. Nandinabo. Cristiano Ronaldo gwe Munnayuganda gwe. Kati ate Jiru jana yamusanga kuzimanya yalisanga yamusanga oba yayimba kayimba mwe boxing in Uganda temu respecting a boxing. Tumu respecting naye y'abazungu baba bamanyi ekitegeeza tokanga okusikuka okujja kati nze abasajja okunsisinkana amala nakubuukinga Cristiano isibu ate ngenda kuwulira kino baagala nnyo training y'ebikonde n'abaddugavu isibu Cristiano Ronaldo gwe mmanyi ono wa Man U sawa eno mwe bafunira wakawulwa Dos Santos Alviero wamukwatako n'omutraininga YouTube tugifudde ekyokugirimba bwekityo omwaka ogujja Tyson Mike Tyson agenda tulambula ku jimu olw'omusanga wa Cristiano era yajja ku jimu ngaliwa Russia Portugal Dubai wa ayatusanga Dubai tebasanga Dubai balinayo ebizimbe byabwe mulinayo abakazi kuba Cristiano ngayaganya abakazi bawumulirayo okay ate abalala bo trainingeko ng'omuntu abalala na traininga ani abasinga okunzima katombamanyi mpaka simu yange ebifaananyi ebyo tujja bifunako nze sebo nkola research era abantu abamu boona obeŋŋamba nja mmanya omulala bamuyitaani bangi otugambye amanya gwe tonani nze tonesemakula tonesemakula abo tugenda ku mitimbagano ebifaananyi bino tunaabiraba tonesemakula ne Cristiano Ronaldo yes mugende ku Google Facebook no kozesa nnyo Instagram abasajja abagagga tebakyaga Facebook fe abava otukubye lwaki Golola tomuleka ajja kuteerako amalala omusajja ono ayagala tukube ku Facebook eyaffe tulatire entalo omwana Golola Facebook agikubye oyinza oga nti mbadde oyo mumanyi ono Patrice Evra yasambiranga timu ya France ono Patrice Evra omusajja Munnayuganda ne Patrice Evra katandise okukkiriza Salgado muspana tulabe ebifaananyi bino Salgado muspana Patrice Evra sabakula ku Ronaldo mai wako wampaka asiwa mpaka naye mbanyagana kasitala byesa gundi ona Patrice Evra yakuba bulungi akapisa nabango otandizungukiriza sinakkiriza naganda beko ebirala bya Cristiano neziri brand ebbiri zisoose nene Salgado ne Cristiano Patrice Evra abasajja bagira mu erokopita ye
nakola training omanyi mpangalidde mu luseke wano navaawo ne boy awera navaawo ne kati abasajja abalala baabo era nabo mbatulminga ono ani oyo mu Cameroon nazanyira mu US oli omulala oyo muwarabu anti mulaba bana babu tebatutiisa nange nfuna golafuniya muwarabu kochi muno nfuniya muwarabu muwarabu mulagirako bwerere sata nti nebizimba na laptop yange sabisubidde okay nali pulaze naye kyalabyeko kyabonyeeko obuboni bwoli naye genda ku Instagram nze tone Tony Semakula tonnabanyonyola briefcase eno lwaki bagikola mu kale briefcase golola kikyoliko bagikola golola kala ya red eyo mbadde nsaba kala ya red eno kitegeeza kitiibwa red ate yero yabakola yero simumanyi nnyo yero tomumanyi naye nga kale eno kitiibwa golola lwaki toyambala gundi ya yero bwemba ngenda okulwana oba golola agenda okulwana atambulira ku kale eno kitiibwa kitegeeza muzira muzungu oba famous ne president atambulira okwo ate aba yero ndaba gundi okuliko yero just nakyagala bwagazi omusipi guno bwengubba kibaaki tolina gyogutunda ngenda gubba gubeere mu ddiro lyange tolina bigwogerako ne bakwata nago gwamanya akati black wababbi black no baddugavu black yense kyasinga okuba yamanyi ensi yonna anti yebwe baddugavu kyekiddugavu anti bagamba mu America omuddugavu ne bakusaba kusitinga osimanyi okukola jimu odduka bakuyita mubbi bagamba abbye eki golola abbye eki bannange abapolisi beri balina genda kutwalako mu America otegedde so black and red abazungu ba respecting a new color zino ziba zabazira thank you very much Tony agolola nga tunzika future ya kickboxing in Uganda wagiraba future ya kickboxing in Uganda njiraba nti tugenda kugisobola nnyo okugimanaginga nga abavubuka bano tubategekera fights contenders zitwagala okulaba nga zibeerawo buli mwezi zibeerawo buli week ekyo nno kibayambe okulaba nga balaba ani asinga kubanga abavubuka bangi twetaaga okumanya ba champions era tutwagala tugere nga tugigaziya tugere ku East and Central Africa tutuke ku Africa era tusuubira nti singa tuba tufunye ettaka ne tusobola okubeera nga tuguruminga abaana okuva mu myaka emito golola talent academy Makazi munenero zigenda okuyitibwa tulina empaka zino zetutegeka baziyita onaweza kitegeeza ki kusobola badde manyi birimu engeri y'okwegatta kusobola you can tulina abavubuka bangi nnyo nga bawako era abeereyo n'agamba oyo golola musobola badde manyi nkusobola naye kati nawe twagala tukuleete mu mpaka zino onaweza osooke okubaganeko n'abalala ensi eryoka emanye nti butuufu wako si muli buli waakantu nzija nnamye ne bamanya nti wako si muli buli waakantu ye bizinjiri era sijeegaana naye nazza musango tewazza musango kuba era nawulira ne muzeeyi ayogera nti why talking about these people who are yali agamba nze yali agamba bafu okay, thank you very much. My name is Brian Wako. Golola nina ekintu kyatandisa ekipya ntonyiga star 26 biki onyiga star 210 star 11 star nya hash kiyamba ki ogenda mu simu eno onyiga star 210 star 11 star 4 hash nekiyamba ekyo kyetusaba abawagizi baffe bw'ogiteeka mu simu yo ekusaba mobile pin n'ogiteekamu nekujja kusinyisi 10 tukiza nti wako bwatusirike jaye simu wako oteekemu akantu simu yange mpaka simu kange walai okateekemu nga ogundi wemanja yateekako omutwalo nedda omutwalo ffe twalowoozeza nti tulinayo abantu baffe abaliyo n'atusirikayo olukube gwe sindika emirundi 10 kati nkole ntya onyiga star 210 star 11 star 4 hash hash kati wano nkola ntya simu wano
yonna gyolaba eriko airtime kuno kwekuli nina mobile money yes ate ninako mungi golola bas kale tugenderaawo ndowooza zituuse golola omukulu seba aline ku tiktok era abantu lwaki waze ku tiktok because I am the TikTok. I am the man who kicked TikTok to TikTok. Mutulekere ebintu I am the man who kicked TikTok. Kati oluwama yagenze kujja ku tiktok kati nawoze mutulekere tiktok yabato bavubuka abalina embavu kati gwokaddi nedda twaga tugambe nga abali b'embizi tubagambe wowe kayiridde embisi bagande mulwadde This is Gola Moses with Wako. Watch out. My brother, watch Wako. Ekintu kino nakikopa ku Wizkid. Yes. Wizkid Nigeria. Soko zijemu ekintu kino. Let us see kama wangu. Atanze kitegeera ne wenkironda muko ninga mbabwe yita ku sente. Era nkiyita ko bisinga simanyi mugaso gwasho. Gundi ane ekintu abanajeya balina ekintu kye bakola. Wizkid yalina band, waliwo band yali Nigeria eyo nga yamanyi kabani ba Wizkid bajja ne bagiyisaamu eggaali ne bagikuba. So I want to do something good for Gola Moses. It's a sign of respect. Mutake wali. Yena komalo guteekamu omusipi guno best. Zibwa agwera ddala kiri ekyomulwanyi. Lwanyi. Omwana Gola Moses. Kati okuto gwegombako. Mwana Titus Tugume anole yakuba n'owooza ayitiza n'afeya. Omanyi kiringa bw'olaba omukazi omulungi n'okoma kumwegomba. N'ogaane Mukama Katonda atonda. Nenkwata at least wafuse. Mwana Gola Moses. Okay, guno mzipi gwansi yonna. I thank you very much. Ngasibula banange. This is a sign of respect. Gola Moses Joje Kickboxing wanene. I need to appreciate you. And I need God to bless you more and more and more. Chimpesa nibenda bangu na academy weight around here. Ila samu Katonda blessing more and more. Gola kickboxing in Uganda atambulia kubwe. Ndoza nawo chimanyi. Without Gola Moses there's no kickboxing. When you talk about kickboxing you talk about Gola. Yeah, so kati dawali wote. On a sign of respect. Wizkid yajikola bwati yajikola ya band. I respect you Gola Moses. Nechi mchoka the kickboxing in Uganda. I respect you Wako. Okubanga oze ensi n'ogiraga nti otuuseko ku academy era mbadde nsaba ompitire n'abala bangi balaba tuletire ku ssente Wako tuletire ku ssente academy no ya foundation Wako mpaayo ku ssente nkwadde bwenyize sitabiri byonna. Okay. Akasakaze so tugende nakaka. Ladies and gentlemen, this is Gola Moses alongside Wako. Onyiga ndizo jijamu. Kale, tuwe bulungi. Meraba. Gola.